Era de banyebo ne basebo mbaniriza ate mu video yange ey'okubiri nga njogera lwaki abantu beerabira nga bakyali mu myaka ezika wansi enkaaga. Nti lwaki weerabira ng'okyali muntu muto, oli myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5. Okay? So ino video yange ey'okubiri nga njogera tetuyita okwerabira. Why do you forget all the time and yet you are below the age of 60 years? So obanga okyali mpya ku channel yange ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So reason endala nti wali tutuyita head injury, nti bw'ofuna akabenje obwongo bwo ne bukosebwa nti buyinza okukosa ekitundu ekicontrollinga memory oba okutereka ebintu. Okay? So accidents osobola okufuna akabenje, okay? Maybe ne kakuleetera kituyita short term oba long term effects. Nti oyinza okufuna akabenje, okay, n'okosebwa obwongo bwo ne kakuleetera kituyita short term effect, nti awo kaseera nga wakafuna akabenje maybe mu myezi 2, 3 oba nga tukyajjukira ebintu ebirala, then bwe bakuwa obujjanjabi n'omala n'okola ki, n'oddamu n'otereera. Naye waliwo abafuna obubenje bw'amaanyi nti ne bugenda ne buaffectinga kituyita memory control center, ne bugenda mu affectinga ekitundu ekicontrollinga okutereka obubaka oba memory. Okay? So accidents obanga ofunye akabenje oyinza okuba nga wakafuna eyo mu myaka egyo, kayinza okuleetera nga osanga nga otandika okola ki, okwerabira. Naye nga okwerabira oyinza okutuufu nti abantu batandika okwerabira nga batuuse mu myaka 6 n'okudda waggulu. Okay? Awo obwongo buba bukuze, si bantu bonna, naye wali abalala nti obwongo bukuze bulinga engaato. Bw'obanga oguze engaato empya nti soolo egenda mpola mpola, bw'olinya chorus negenda ng'ekola ki, ng'ekendeera. So bwe tukula our brain cells bigenda ne biwearinga off. Okay? So akabenje kayinza okuba nga ke kakuleetera okwerabira naye ng'okyali myaka kimeka, ng'okyali muntu ali myaka 2, 3 naye ng'okyali myaka ezika wansi w'enkaaga. Reason ey'okubiri nti obanga oli munywi mulungi w'omwenge, nakyo kiyinza okuba nga kikuleetera okola ki, okwerabira. Nti omwenge gugenda eri ne gudisruptinga oba ne guaffectinga ekitundu eky'obwongo ekikwatagana okutereka obubaka. Nti kaŋŋambe waliwo ezo bagiyita cells zicommunicatinga, zoogerezeganya nti eno negamba eti kino kola kino, kiri storinga wali, tereka wali. So omwenge gugenza nekola ki, ne gudilayinga engeri zino cells, engeri zezitransmitamu zigabaganyamu engeri zezitransmitingamu messages kuba one to another. Okay? N'ekirala nti omwenge guleetawo ekiyita deficiency. Omuntu bw'abeera nga tobeera ne vitamin wagiyita vitamin B1. Vitamin B1 eyo muzungu kiyita thiamine, okay, oba B12, nti etuyambako bulungi eri nga kutransmitinga messages obubaka mu bwongo bwaffe, mu nervous system yaffe, okukwatagana ku bwongo paka ku bitundu ebirala by'omubiri. So omwenge guleetera gye tuyita deficiency, nti obanga tukyalinayo vitamin o thiamine emala mu mubiri gwo. Okay? Omwenge gugenda ne kukola ki, guaffecting eyo center oba ekitundu eky'obwongo ekikwatagana okustoringa information. So olaba abantu nga banywedde omwenge, abalala bakola ebintu ne babyerabira, n'azuukuka mu kyano omubuuza nga wayogedde bw'oti, nayogedde bw'oti, kubanga eyo center storinga information nti obwonywa omwenge eri disrupted oba busumbwa engeri gyekolamu emirimu gyayo. So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe ku channel yaffe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Obanga ondabira ku TikTok nawe ngamba nti subscribe to my YouTube channel kubanga kimpa amaanyi, kizizaamu amaanyi ne ngamba nti message zekola ziyamba abantu. So tunoonya n'abantu obanga olina obusobozi, oyinza okuba nga oli kitongole naye ng'oli olina obusobozi bw'okola ki, okupatanalinga naffe nti twetaaga abantu batuteekemu ssente tweyongere okusomesa abantu ku marediyo mu byalo byaffe ebintu ebikwatagana n'okulwadde bw'omutwe
twagala kubeera ne community ng'abantu bali productive nga basobola okweyamba basobola okuyamba abantu baabwe nti research egamba nti ensavu buli ku 100 abantu wano mu Uganda nti abalina obulwadde bw'omutwe nti basooka kugenda eri abanadiini oba mu masabo nga tenaba kunoonya omusawo omukugu omutendeke Nganzi. So tunoonya abantu abo era tugamba nti olina obusobozi jangu opataninga naffe tweyongere okusomesa abantu ebikwatagana n'obulwadde bw'omutwe n'engeri gye basobola okwekuumamu okubeera abantu abalungi. Okay? Ekinadirira okusembayo nti wali tuyita physical conditions, okay? Nti waliwo obulwadde buyinza okuba nga olina buyinza okuleetera okola ki okwerabiralabira kubanga waliwo eddagala ly'omira kangambe olina eddagala omira eddagala lya pressure oyinza okuba nga omira eddagala ly'okuyongobera, okay? Lino eddagala lisobola likuleetera okwebakaabaka n'obeera ng'oli confused tokyategeera bulungi. So omuntu wakubuuza ekintu oba tukyategeera gye wakitadde. Okay? So waliwo kye tuyita medication. So eddagala nalyo lisobola okuba nga likuleetera ebyo side effects ezo n'oba nga experiencing what you call memory loss. So oba nga oyita mu buzibu bwe butyo osobola okulaba omusawo n'akuyamba engeri gy'osobola okuva mu ki okweralabiralabira okwo. Ekyokusatu ntugamba nti waliwo kye tuyita overworkload and burnout. Nti oba nga oli muntu akola ennyo, okay? Okola ebintu ebingi mu ssaawa y'emu. Okay? Oyinza okuba nga oli ku computer, wano otypinga message, wano oli ku simu, okay? Waliwo b'okolagana nabo mu office, oyogeragana nabo, waliwo files zonna okwarwenyinga, nti tetuyita multitasking. Oba nga okola emirimu mingi mu ssaawa emu, nti obwongo bwo space gye bukozesa ntono nnyo, kiringa memory card oba space eri ku simu yo. Bw'obanga simu ogikozesa nnyo etuuka akantu nekola ki ne freezinga. N'obwongo bwaffe bwe buli nti bw'obanga okola ebintu ebingi mu ssaawa y'emu obwongo tebubeera n'essaawa y'okola ki y'okustowaringa eyo information y'okutereka obwo bubaka. So weetaaga obudde obeere ng'okola ki owa obwongo bwo okola ki okustowaringa eyo information so that obanga ogyetaaze osobola okuddayo n'okola ki n'ogifuna. Okay? N'ekirala nti ekisembayo nti waliwo kye tuyita malnutrition. Nti waliwo ekitundu eky'emmere, okay, gy'omissinga mu bulamu bwo. Nti bw'obeera nga olakinga kye tuyita tolina kye tuyita vitamin B12 mu bulamu bwo, kye tuyita thiamine, nti eno vitamin ziyambako nnyo nerves zaffe. Okay? Nerves ziconnectinga ku bwongo. Nti obwongo ne buconnectinga kye tuyita spinal cord wano ne bukirira wansi eyo system eri responsible okutransmitting ezo obubaka mu mubiri. So obanga tolina eyo vitamin B12 mu mmere gy'olya nti ekuleetera n'obeera ng'okola ki weeralabiralabira. So tuwogeddeko ku bintu ebisobola okuleetera nga tukyalina vitamin B12 mu mubiri gwo nti tugambye okunywa omwenge. Okay? Gusobola okuleetera gye tuyita malnutrition. Osanga omuntu yalya omunene nti tukyalina oluzinze weight. So ezo ze zimu reasons, those are some of the reasons eziyinza okuba nga zikuleetera okwerabira naye ng'okyali mu myaka 3, myaka 2, myaka 4, myaka 5. Nti ziyinza okuba nga zikuleetera okola ki okwerabira. Oyinza okuba nga olina stress ekusumbuwa nti ezo stress nazo zikuleetera zidistractinga obwongo bwaffe nga tebusobola kukola ki okutereka obubaka oba ebintu bye twetaaga. Nti bakutumye mu nyumba genda oleete ekikopo, genda simu yange nagitadde wano n'osanga nga esimu tokyakola ki tokyagijjukira gye wagitadde. So neyaziza nnyo obanga osanze eno information ya mugaso nti gisharing n'abantu abalala. N'ekirala nti subscribe to our channel kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Pataleninga naffe nga olina obusobozi tweyongere okubanga tusomesa abantu ebikwatagana n'obulwadde bw'omutwe n'engeri gy'okwekuumamu. Neyaziza nnyo.